Uganda. The Uganda too want to Busega Preparatory School. End of concert. Uganda to Busega Preparatory School. Master Mini Director of Faith, pray for Mongalo.
mwebale nnyo. Era embeera okukulira amanyi Mukama. Twasambye ne tumusaba Mukama tuwe obudde obulungi. Tumwongere engalo. Ntwala okwebaza bannange mwebale kutuwanirira. Tweyanza nnyo tweyanze. Bannange nfukamidde. Mukama abampera omukisa, abampera obulamu. Nze nakaddiwa. Nevayo wakweneyongera mu maaso. Kati ndi director. Nali proprietor, head teacher, director, nkwaya n'abakoze n'egambako. Naye nebaza kutonalako omwana omuwala oyo bakula head teacher. Tukola abazadde bakulage. Yajjawala bamwana mpe akapa ku Shimoni n'akapa okusomesa wano. Nemetalinga nga buli kimu. Nebula agenda mu office, genda mu meeting, koze muteekateeka kuba. Mukama yeebale okumutuwa. Essomero alitambuza bulungi. Ate moto yaffe eri eimu highest. Aye tukitegeeza tujja gikuuma. Twala omukisa guno era okwebaza mwamirire ab'akakiiko mukulu Jude. Webale nnyo oyo yayiba academic. Twagala munnabutaano mukaaga ati obiwulira. Bannange ze Namyalo olw'okugiragule. Era ze Petrol wa Namyalo House. Namyalo House. We lead and others follow. That is our motto. Mwami Tonto, situkako, abantu Petrol House. Kulu, nakabiri, kalamayanja. Oyo, buli mwana ayambala Nakati house of the Nagini house. Mwami Lule house. Nayaba Abandanyalo house. Moto ya ferry. We read and others. Government says, Obuchiza Nanyalo house. Ikata yumu mpaka. Eraba nange bandi yafe. Zenda litandika. Eranze Petroli wayo. Bande mkuwe sente na mpakisa bandi. Bandi atukulidde, bandi yaffe yawona. Otulaka kadde kamu, netukuwa bandi nekulira omukolo, nekuba bwemuti. Tweyanza nnyo tweyanzege, Mukama batubeera omukisa. Omulimu ogwampeereddwa, tuyita omugenyi waffe omukulu. Tusanyuse nnyo okulaba, agambye alina emikolo mingi naye, yagambye alina okujja e Busega Preparatory School. Bakombi ne bakojizi beyanziza nnyo, mwebale nnyo mwebale ddala. Mwami Lule n'abakulembeze bonna abatwala olukiiko lw'essomero luno, abazadde baffe aba Busega Preparatory School, erinnya lyange nze Fuge Rehema, Deputy Meeya wa Lubaga ate nga ndi kansala w'ekitundu kino. Maama Meeya mbeera ze za Kimawula Tata Namuli akutumidde nnyo mu ssomero lino n'aŋŋamba yanguwako mangu ogenda ebirala byonna sooka obireke kuba mbadde ku masomero ag'enjawulo era bwenjogerera kati abamu bali mu kuyomba bagamba nga tatuuka ate nga nange ng'omuntu nina puroguramu y'abavubuka ey'omupiira. Nina emipiira mu miruka 2 Busega Nateete era gyaguddewo. Nkwata nnyo ku bavubuka okulaba nga tubazitula ebitone byabwe. Naye eky'omukisa omulungi nti Busega ye maama, Busega ye taata, nabadde sinza butajja wano. Nsaba okwebaza maama, essomero lino nalijjangamu nnyo nga nsaba akalulu. Ebiseera ebyo nali kawala katono nnyo nga ndi kato 2011. Wonnajja nayingirako ne mu ofiisi awo n'otubuuliriramu n'ogamba mugenda tukolera ki ne tukunnyonnyola, naye ekyamazima nasanga ekyaliwo nakyali kirungi era kimpadde essanyu okusanga ng'olina olukiiko ez'enjawulo. Oyogedde ku lukiiko lwa sekishoni y'abaana abato nemanyira ddala nti n'essomero teeketeeke. Waliwo amasomero agamu g'otuukamu nga primary ne pre-primary bonna nga biri wamu.
naye bw'oba ng'olina enkiiko ez'enjawulo ezikwasaganya essomero tosobera kubeera ng'olemererwa pulojekiti eno ogenda mu maaso. Obukiiko obuli ku masomero bannyabo ne bassebo ababadde batudde awo tubasaba mutwale obuyinza bwammwe. Buli omu naakwata obuyinza obwo nga mwabali ku management mubitambuza nga bwe mulina okubitambuza. Pulojekiti tesobola kulemerera mukyala lule ne mwami lule. Era nnyabo pulojekiti y'essomero, buli pulojekiti yonna ezikolebwa mu Uganda wano oba ensi yonna ezikula zeetaaga okubeera nga tuinvolvinga abantu ab'enjawulo ne babeera nga bali pattern partial. Yensonga lwaki amasomero gakula oba ensonga lwaki amasomero gagwa. Weetaaga nga n'ayera ku geeti awo oba n'akuma ku geeti omutwala nga wakyenkanya okubeera ng'amanya pulojekiti yammwe ng'ajagala ng'omuntu. Era ndowooza wano mu Busega ne mu Lubaga essomero lya Busega Primary Preparatory erisinga okuba ery'enjigiriza ennungi era likola bulungi n'ebibuuzo bwe bikomawo nnyabo ebikugombola tuseka ne tubuuza Busega Preparatory School ekoze etya. Tugenda okulaba nga results zaffe ezo zetusuubiraga zezikoze eki zezivuddeyo. Ntunuulidde omukulembeze wange abadde wano ne manya nti pulidi yammwe nnungi. Ono akola ku LC wano twamuteekamu obwesige nga sekuritale w'ekyalo kya Kigwanya lwakubanga nti omukulembeze yina omuteeketeeka aba wanjawulo. Era twalaba nga wanjawulo ate era tukakasa nti alina ebifo eby'enjawulo byajja okweyagaliza gye bujjako awo mu maaso. Kitegeeza nti pulidi zammwe ziba nnungi ne bwe tulabye wana abasomesa mbeebaza nti tosobola kubeera nga tomanyi kyakukola n'ojjamu bino ebirungi bye tulaba. Nkusaba nti nga bw'osasula abasomesa obulungi bateeka okukola bino. Era abasomesa bafuna omusaala mu budde be bakola bino nnyabo ne bassebo. Tusaba tukubira abasomesa mu ngalo tusobola tubeebaze twongere okugateekamu amaanyi. Kansala amasomero gensinza okutambulamu wabeerawo abagamba nti anaasinga okuleeta mu P7 obuno omusomesa asinga okusomesa obulungi tujjamu wange essuuti tujjamu wange engatto. Simanyi oba nawano weekiri bwekiba nga kibaddewo simanyi kibabawa naye nange njagala nnyo okwebaza omusomesa oyo alabika naye akola bulungi. Njagala mugulireyo engatto za mitwalo 10 kubanga omanyi omuntu ali active yasaana okusiimibwa. Okuva lwe natudde wano ndaba musomesa oyo abaana babadde boogera ku musomesa oyo. Nange nga kansala njagala mmanye nti bw'onookolanga obulungi ekirabo okuva mu offisi ya deputy mayor gyekiri njagala ntandike n'emitwalo 10 nga ngula ngatto. Oba oli awo n'essuuti ejja kujja simanyi kiraasi gy'asomesa naye njagala mbeere omu ku abo abakola ki abongeddemu. Obudde butono nsaba munzikirize abazadde bamwami Disani mwenna mukama wange owasapule abazadde abasinga mbamanyi nti mbaddewo ku lwammwe era njasigala nga mbeerawo ku lw'essomero lino. Buli we mwetaaga obuyinza okuva ku ggombolola oba obuyambi maama wendi offisi ya meeya mbeera zenzikule nange wendi bwaba bakugaana kuzimba bagaana kukola ki maama ntuukirira sirina buzibu nja kwongera okwatirako essomero lyaffe. Mwebali nnyo mwebalire ddala nsaba munzikirize ngende ewalala nsobole okutuusa obuweereza. Mwebale nnyo. Abanyabule bassebo meeya ngifunye abanajja ku mandate egy'okukoleramu. Nyabo neyanza yaba omugenyi waffe Lubaga tumanyiwo bulungi naye tusaba buli kitongole kyonna ekiri mu Lubaga kumbi gwekigulira twagala okuwa ekirawo kino owe abantu bo mu bitongole byabwe buli omu baagalize bulungi Krismas. Ekyo kyetugwadde oba bankana ba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bino byonna byebitongole byo. Ate eno tugikuwadde nabo ogitwale ewa Haji ogitwale nga nabaddeko e Busega be bano. Mukama mulungi siyinza kwerabira nga very good. Kansabe ino chairman eyamukutumye naye muwe mukyala lule
Bonna abali wano nga muli bazadde ngenda kubawa kalenda. Mwenda wangi nabo katukusindule kapakize. This is primary 2, Busega Preparatory School. Stage. Dicto News Uganda, Sega Bajarati, one of Busega Preparatory School. Concert show, end of there. Indian dance. Right now, ladies and gentlemen, great! So everything else what we're going to report is just
marvelous that he will be rewarded for this kind of marvelous presentation by the director. Thank you so much. Let's give them a warm applause. Thank you, Sigo Pagala. Katulitako jakukola stage. Kale tweyanziza. Mwakomye okufuwa ku makya mutondo sinnalabako abaana babaliisizza ekime terange sizaayo obulungi ozimpa nsoka kukubisaamu ezizaala eri amagoba nensigaza nembazirize wampadde naye nga temunaba kunfuwa kiki ndabika bulungi nyo mulowooza nnina nnyo kale kafe omuzadde kalinamu omutolo gwatayagala asobola okumpa naye kutereka saidi zeeno Preparatory on the stage, please, ladies and gentlemen. DJ, are you ready? DJ, are you ready? Uganda, Tiwana Busega Preparatory School. Preparatory.
be ready for the presentation. Participants, grab these boys and girls on the stage. Thank you so much for the presentation. Ssomero eritandikibwa Omusomesa. Uganda, this is primary 4 on stage. Bano bakibiina kyakuna bali ku stage tuli ku Busega Preparatory School. Concert efujjikira omwaka end of year concert Busega Preparatory Uganda Busega wagira
Unamatwala. Right now, Oh,